I want you to promise me one thing. Tell me. Kansubeto inayo mukazi mulala gwoyagala. Nzenzeka mukazi gwosinga okwagala. Ekyamazima nze okufa nalaba ekitangala sinza kulwana ate kudda mu kizikiza ate sinza kuddira golodi ne mutabika ne silver. Ekyamazima I love you. How are you? Fine, how are you? Give me attention, man. Can I talk to you for just... Okay. So how have you been? Better. Better? Yeah. But I think it will be better you being with me. You know, you're so beautiful. I told you that already. And I told you I love you so much. And I think your life is going to change so much. Okay, you can never match Rogers. I'm sure I will. You told me that many times, but I can't accept it. I can't say. I don't love you. But why? You know I love you so much. You know I love you. So, this is what has been going on. Anyway, good luck. No, baby, it's not what you think. You know, I love you. I can't cheat on you, please, baby. No, seriously, baby, listen. Hello, Aggie. Hello, how are you? Hi. Hi. Nyama mikwano nga sigenda kwoleza wano ngoye. Mbane nsaba ntwalire jentelo zooleza. Nedda mukwano, leero kyatukuleetedde engoye kuzooza. Twabaddeeyo ne tulowoozaamu ku ngeri bambi tushoni gy'akutawaanya okufuna. Nga tosobola kwefiiriza wadde ekikumi okuba ng'osobola okwetuusaako olugoye. Kwe kusalawo munaye tukuleetere kano akatono ke tusobodde okufuna mukwano. Ate Aggie, ne buno si nnyo. Yes, tukuwanga mikwano gyo, ensonga tukwagala. Neyanzanyo ba mikwano. Neyanzanyo neyanze. Mikwano. Tofukamira baana, tofukamira. Omujje mukamazeewo. Viola, you no longer want to talk to me nowadays. What's wrong? Did I do something wrong? No, Sheila. It's Agnes. Agnes? Agnes ayagala twala bba wange. What? I want you to talk to Brandon. Remind him embeera gye tuyiseemu. Remind him ebizibu bye tujje nga tuyitamu. Omugambe tandekaawo ra Agnes. Tanchawara Agnes. Why don't I go to Agnes first? No, Sheila. Talk to Brandon. I'll handle Agnes myself. Are you sure? Yes. Okay. Aggie, you know I love you so much. You mean everything to me. Yeah. I just want you to feel at home. There's so many things we need to do. You need to concentrate on your studies, okay? So whatever challenge you're facing, I'm here for you, Aggie, please. Okay? The examination timetable is out. How will I be able to do the exams without tuition? You will. I won't. I'm here for you. I know whatever you're going through. Just know I love you so much. Let's go through this. This is not the end of the world. You're my everything. So let's focus on our future. Please. It's okay. Okay. I just want you to stay strong, right? Okay. Lisa, do you know that Agnes snatched my boyfriend?
Are you serious? Ebyaddala Agnes yababa wange. And what did you do? Nandikoze ki? Just notambula ku campus. Abaana bansekerera like bagamba ayinza atya okuleka me for that thing. Like serious. Ayinza atya okuleka nze nga wondaba. Ayinza atya. But you became a crying baby. Ndikoze ki? I left her. Kuba niyandaga nti yasinga. Hello. Hi. Niyandaga nti yasinga. So, embaleka. So, you're just going to keep quiet? College. Beat her up. Vanessa nkubulire. Ekyo tekimala. Huh? It's not enough like kyeyankola tekimala. What are your plans? Hey, I'm going to replace Brandon. I'm going to replace Brandon with someone sweeter, better, masichula. Linda, just wait, come on, good day. Nkumanyi, top of a game. He's an okwarcha. What? Yes. Good luck. Yeah, I'm Bye. How are you, young girls? We are fine, thank you. Now, the reason as to why I've called you to my office today is your poor performance. Rachel and Nina, your scores are very, very, very disappointing. None of you managed to make a score above the pass mark. For Rachel, you have to work very, very hard in the next semester to improve your grades. And for you, Nina, I expect a lot, much more, because you are a very well-behaved girl. You cannot carry such scores for your parents. Mr. Lecturer, just say you don't like us. You have your other girls you like, but I Niyinza okumbuulirirako Okay? naye nja kukyusaamu. Okay, that's promising. I love that kind of attitude. 10 years from now, I want to see a wonderful Nina, a Ugandan that the whole world will be proud of. But thank you so much for promising. Go and work hard. I called you. Yeah, how are you? I'm fine. Fine. Brandon. Yes. What's going on between you and Viola? Viola? Yeah. Love. She loves me, I love her, and everything's going on well. I think she's the only girl at the campus that deserves me. Seriously? Mm-hmm. But she's planning on replacing you. What? Like, what do you mean replacing me? She's going to replace you with a lecturer. No, I don't think she can do that. Which lecturer? Don't ask that. Brandon, me, I love you. No, like, are you serious? I do love you. And if she's replacing you, I'll take you. Okay. Anyway, I loved you before. But, you know, like,
You know I'm shy, eh? Don't be shy. Yeah, you know I'm shy. That's why it has taken so long to tell you that I love you too. But I love you. Okay. You know, Vela babanga sazeewo nti agende. Of course, I have no option. And I'm willing to do anything to win your heart. Really? Yeah. You don't need to do anything. You already have it. Are you serious? Thank you. You know you have those eyes, eh? Like there is a way you roll them this side and this side. Okay. Anissa? Uh-huh. I think from here, you will take me out. Don't worry, on my bill. On your bill? Yeah. Come on, and thanks for that good news. You're welcome. I love you too. Guys, there's a why we are here. I want us to attack that so-called Team Agnes. They can't disrespect us like that. I mean, they disrespected our friend, Viola. I want us to attack them. Especially that so-called Brandon. We have to attack him. I mean, attacking him for checking our friend Viola. We can't sit back and relax. Mwenjagala mbagambe ebigambo byangenzi. Eno bagiyita Team of Viola. Mukitegeera? Twagala manyira ebyo byakajanja nammwe. Njagala tulumbe tukube na mutima. Ate kati ali waliwo oyo guys manyi Brandon wa Naleeri. Kwata gonja munyega. Eba tulumba. Toyina omunyiga. Awulumbe. Wapancho oyo. Good morning, Principal. Good morning, how are you? I'm fine. Why do you call yourself a principal here? You are principal, I'm also principal. Okay, come and take your seat if you are the principal. No, you were principal of university, I'm principal of workers. Nashedwe, come back here. Oshimanyi nti obuzaabuza abazadde. Abazadde bajja wano bamanyi nti yegwe principal. Oshimanyi nti ekisobola okugobya wano. Sinze nali etuuma, abaana be bali mpita. The nickname, but I like it. Now leave. Thank you. Mwanagwe Aisha omanyi ekikumpisiza. Kiki obadde ogamba ki? Nsonga za Agi. Nsonga ki? Eza tuition. Kati obadde oteesa ki? Timetable ya fulumi ya exams tannamalayo tuition. Tasobola kwefaako n'afuna tuition. Nanti yensonga lwaki nkuyise kubanga kuno ku ssomero kuliko abaana abalina ssente okusinga ne bazadde baffe. Nga njagala twogeremu wano babiri tulyoke tuddeyo okugamba eri bannaffe nga tusoso kyogerako. Kubanga eri munda lwaki sikugambidde eri akakosi ka Viola. Twogere wano tuddeyo tugamba abantu tukole fundraising. Nze nawe tonsesa takimanyi nti nze omukakosi ka Viola. Ekyo kuba kakosi ka Viola tukiteeka wali. Naye tusala amagezi tuyambe tutya Agi ku nsonga ya tuition. Ebyo tebinkwatako. Obanga ebibadde omwama tonse. Come in. Good morning, Principal. Good morning. Have a seat. Agnes, what caused the fight between you and the other girls? They just attacked me because of a boy. Which boy is that one? Brandon. Even you have started to fight for boys? I cannot fight for a boy. What did you do yesterday? They just attacked me claiming that I'm in love with that boy. And yet I'm not.
Have you forgotten about your financial status? I cannot forget about my financial status. Because I know my parents died a long time ago. I know. And my guardian is struggling so hard to get my tuition. So I cannot engage in such fights. What you do, tomorrow come here with your guardian, okay? Now leave. Mmwe simanyi ababatuukiridde engeri gye batuli ba freshers ku kino ekiri wano kuba tulinawo ttiimu Agnes ne ttiimu Viola mu bonna baagala omulenzi ogwo omu Brandon oba gwe bakutuukiridde bantuukiridde nze ndi ttiimu Agnes. Lwaki? Agnes muntu mulungi nnyo, muntu wampisa, alabika bulungi, yeegombesa buli omu n'empisa ze ne mu mutima gwe munda ye kyali omulaba nti buli kikolwa kyonna kyampisa naye obeera naye oba owulira eddembe. Kituufu. Ate gwe maama? Nze maama nze sirina ttiimu yonna gye ndiko. Lwaki? Ekyandeeta wano kusoma. Wajja kusoma? Olaba ebyo ebintu oba lunaku lwakubiri bye basooka obimbuulira. Mpulidde. Naye nze sirina sayidi yonna gye ndiko. Ekyandeeta kimu kusoma. Mpulidde. Wabula kyo nze simanyi oba ngende ttiimu Viola oba ngende ttiimu Agnes. Wabula ekyokusalawo kyo sikirina. Good morning. Good morning, How are you? We are fine. So, Principal, this is Mr. Kasanga, my guardian. Okay. Now go and wait from there at the reception. Okay. Kakati sebe ensonga yakuyisizza ensonga ya Agnes. Agnes takyali mwana mulungi ku university kuno. Takyali mwana mulungi ati. Agnes y'omu ku baana abawala abalwanira abalenzi wano. Kisoboka ekyo. Kisoboka sebo y'ensonga lwaki nakuyise. Kati nyabo ebyo ebintu tebinkwatako. Bw'abanga emize emibi yagikoledde wano buvunaanyizibwa bwe ng'omukulu w'essomero wa principal okuvunaana omwana wano mumalize ensonga zammwe. Singa yakoledde emize egy'emibi ewange n'ali kuyise kati linda lwali gikola ng'ali wange nze mukangavulira ewaka ne siina buyinza wala. Oh. Ekyokola nkirina. Neyanza principal. Kyoba okola kiri kimu. Kwata mwana wo omugye wano mugobye okusomera kuno. Principal kanaawe. Kati ate omwana omugoba mutwale. Nante nakuyise twogere. Naye ate ndabo nnejjako. Principal tuteese tusalirawo mu amagezi omwana asome. Ntutte ebiseera biwanvu ne sente zange siri bulungi nga bondaba. Omwana ono mwana mukulu wange yafa mulabiridde okutuuka watuuse wano. Principal nyina abaana 8. Omu ali mu senior 1 abalala bali mu primary wansi. Sente zange n'amanyi gaabwe bigenda kufiira bwereere. Principal kakkana tuteese omwana asome guno omwaka ogugulayo kiggwe. Okay. Ngenda kusonyiwa nsonga emu ti Agnes embeera ze nzimanyi. Naye kino okusuubiza nti bw'ali kikola omulundi oguddako siri musonyiwa. Ne bwe kiba kyetaagisa kumukubira no mu ofiisi tulabe ng'atereera tukikole. Kale katumuleke asome. Neyanza principal. Hi. Hi. Aggie, how are you? I'm okay, how are you? No, you don't look to be fine.
Yeah, sure. Yes. Not so fine. So hungry. You're so hungry. Okay. So can I take you to the canteen? Canteen? Yeah. By the way, you're so different from other guys. You know that? I don't know what shows. They're always like, I give them something. They give me cash. They give me it. Sure. Yeah, they give me love. You're so different. It's God's plan. Okay. Yeah. By the way. Yes, please. One time you told me about something. About what? Sex. Yes, I did. And I was like, let's wait until we finish school. Any problem about that? So I have a question for you. Just go on. Do you still have that in mind? Absolutely, I do. Abstaining. I do, my love. Yes. Then let's go to the team. Sorry? Let's go to the team. Wow. Come on. I love you so much, honey. Okay? Yeah, thanks for keeping your love for me all the time. Abe, mugutuufu waliwo ensonga zenjala atwogeremu. Manyi oli kyali wange? Ya, oli kyali wange. Naye kyali wange kiddala yekiika ate mu nkulaakulana yange. Gundi nze ndi mu byanfuna bye. Toli byanfuna byange naye singa nfuna omukwano omujjuvu nenfuna gwenjagala nkimpa okwebaka okulowooza ebulungi n'ensoma bulungi nkye ebitabo byange n'okulowooza ki ekintwala mu maaso. Naye abo nnemeseza kiki? Ate laavuyo nze nje kinseemu ntya. Okay, fine. Kanneme kwetooloola. Abe olemedde ku Agnes. Agnes okimanyi mwagala. Ebbanga lyonna lyonna bali mukwana. Gundi. Tugende mpola. Kunze nawe ani asooka okwana Agnes. Kibuli omu akimanyi. Brandon. Labayo kinene ekiri. Ka Agnes nga kakatonya bwe kati ku campus. Nkalaba nenkakwanirawo. Kati gugamba kuyingira campus. Yali akyali waweeru wa gate ne mmukolera sign nandaga ati ntiakkiriza. Kati ani abo yasooka? No. Ye n'oba gwe wasooka. Ye kye tukaanira nze nkirina sikirina. Kati kirimu. Labayo kati gana mazima nga kubulyanga kyali wange Brandon. Togenda n'ogayisa ate mu baana n'obagamba. Sisobola nze ndikyaliwo nkuma ebyamaze yogera. Otulaba Brandon. Ka Agnes ako. Kali kituufu ekatuuka ku ssomero nenkakwana. Naye ekibi ne kati nkyakwana. Akaana tekamuka. Sobolinde. Ekyamazima bulijjo nkwana Agnes ng'aganye nga mmanyi ggwe gwaliyo. Nkotidde. Kali akaana tokayita sukaali guli munnya ate muka. Sika abasajja ako tukensonyiwa. Okitegedde. Naye ekyamazima nina olugambo lwe nawulira. Simanyi oba bituufu naye nga biraka bituufu. Nawulirako abaana nga bagamba naye abaana ba kampasi bano omanye ebigambo byabwe tosooka bikakasa. Naye nawulira bagamba nti okana akavubuka kano ka Looja. Looja nkamanyi. Akebiviiri. Kakamaviiri. Naye bakazi oba kiki bannaye. Looja. Ate abadde ki? Mbusebo ya mpulira mbo. Era kayinza okuba nga y'ensonga lwaki ffe tekatukkiriza. No. Looja. Looja ki? Nga toswana gula akasanizaako ebitaano asanidde. Gundi. Ate oba ogoba musajja munno leka mwezi kuzza. Kati ate omusajja tomutankuula. Sikutankuula. Ne Looja naye nga tozayambala nze nzimuwa. Talina kyayina oyo fala. Y'ensonga lwaki nnemerako akaana teka. Mukama Katonda. Naye nina plan. Bwe kiba nga Looja yannemeseza Agnes. Mbale nsabo nyambeko. Nkole ki? Tukalumbe, tukakube. Kamera ebimonde mu face kati. Tukakube embiri zitutu zimenye kateke kyaswa ku slide ekidomola ky'amazzi. Mpola. Tukwate nze nawe. Yes. Tusituke tugende tukube Looja. Exactly. Looja yagala Agnes. Good. Kati wetumala omukuba nafuna ebimonde. Kunze nawe ani atwala Agnes.
kale kati kirungi genda okuba ebimonde byo mukulekedde genda okuba omusajja wamera ebimonde oyagala Agnes tosindikala ate nze ndeese pulaani tunyamba akasajja sikasobola obwomu naawe nyambako kale ngenda kwayo omutwalo ani sigenda kuba musajja bimonde lwakawala nze sirimera Nkubuulire. Nakyejwe yantama. Nakyejwe yani. Nakyejwe bujo tomumanyi. Kino ki principal. Bulijjo ye prince ye nakyejwe. Ye nakyejwe. Nekubule nakyejwe atukongola wabula omusala tufuna ogu. Nakyejwe gwosanga mu buli nsonda ya somero lino. Bogena mu office gyali bogena mutoyi gyali bogena mu fumbiro gyali bogena mu kilasi z'abaana gyali. Nakyejwe bannanga ntamize somero lino. Neze ngenda mwatulira. Bagenda kugoba kali. Nani akugoba nakyejwe ali kakika akagobya wano ye yakuwa omulimu. Kakati nze yakajja nze mutya bwe bana ndesa akalimu kale. Nali awo. Nakyejwe talina kyali. Mbadde mmanyi yenna nnyini ssomero ye director. Mpugambe yetumbiza bwetumbiza ne yeesaasaanya n'omusanga buli wamu talina kyali. Nze ngenda mugamba ngenda mwambalira. Era sikikomya sikizikiza. Roger. What's up, Abby? Just no man, what I'm going to tell you, it is a secret. It is a secret. You don't look to be fine. Yeah, I'm not fine. Chichi, buzibuchi. Man. Abe Chichi. The problem is Brandon. Brandon? Yeah. Brandon agenda kujja kukuba kutta. Brandon akubenze? Oh. Nga nsonga ki enkubisa? Kale. Emabega kaawo, mabegako nnyo. Nakwanako kwani ku mukazi wo. Ne kaŋŋaana. My Agnes. Yeah, your Agnes. Nesitagenda wala omuwala yaŋŋaana. Era ne mwesonyiwa completely. Naye ate n'oyo Brandon n'amukwana. Naye Brandon ye yagambye wadde akawala kakyamugaanye. Ye yagambye agenda yanoonyeza buli kintu kyonna kyonna ekyamulemesa Agnes okumwagala. Era ekizibu yaani yegwe. Wabula agenda kujjawo mu ngeri yakukukuba. Era yagambye tagenda kuvaako nga tomeze bimonde.